Horizon TV musibye mutya mwasuze mutya yonna gye muwangalira abaweereza n'abagoberera mbalamusizaako era mbatumiddeko Abdul ne Cape Town. Kakati ensonga z'abayimbi nga nyongereza ku nsonga ya Umaro Kisekka, abantu bannayuganda tebasaanidde kubawa nnyo birowoozo kubanga bino bye bakola biteeketeeke era bifandingibwa omukulu gwe bayita Ddamulira. Tumulabye nnyo ennaku zino ng'alina kontakiti oba ng'akolagana ne Mwami Museveni okutondawo obubinja bw'Abaganda mu bitundu by'e Kampala n'omuliraano. So ebintu bino bigenderere, abantu bali biwa nnyo biseera era twali tubirese nga twagala nnyo kubyogerako, naye oba oliawo engeri gye bitandise okuba nti bijja kuleeta diversion ennene nnyo mu bantu, era ffe tuvuddeyo okubyogerako. Kati okwongera ku nsonga ya Umaro Kisekka, nti twalaba omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano oba Luuko Wesigire ng'agamba nti abayimbi abagenda okuba nga bayita bamu kuyimba okwenkuuka nga poliisi eraga nti eweze guruupu zaabwe oba bo kye bayita eggaali nga babaganya okuyigira n'abantu abangi. Naye Palaso yayingira n'abantu be, Allen Skin yayingira n'abantu be, Bebe Cool yayingira n'abantu be. Kaakati Bebe Cool bamukasukira akacupa, Gangaye n'erumba abantu akacupa we kaava ne bakubakuba abantu. Twawuliddeko nti n'abamundoza bali mu kujjanjabibwa so nga n'okubabbako ebyabwe ensimbi n'amasimu baabitwala. Kakati mu kivulu nga mulimu gganga ezikulembeddwa abayimbi za mirundi 3 mirambirira, naate waliwo abayimbi abatambula bokka era baze ne bayimba wadde ng'ensi tebaagala ng'amayinja. Yayimbye n'aswalaswala bano bamugamba ebisongovu era bwe yamaze by'enatambula n'agenda nga talina muntu n'omu gwalumiza oba batambudde nabo nti bakubye abantu. Naye bano abasatu baavudde ekizibu. Twalabye ku stage oba yabadde Palaso nga yayimiridde nga yagezaako okupafominga. Kakati ate nga ku stage kuyimiriddeko aba Fangoni, Simaya Fangoni, ate nga kuliko n'aba Palaso naye nga balina emizindaalo nabo. Owulira nga amaloboozi gaabwe gabadde googera era nga baleka nti olutalo babadde batandikirawo okuluzimba. Gye byaggweredde mbu baalwanaganye era tuliako n'okuwulira nti oli aweereza ka tweet oba ka message nga awoninga Allen Skin nti asengukewo waasula. Kakati Allen Skin waasula kizuuliddwa nti apangisa bupangisa, ate nga tulowooza nti oluusi yandibadde kati alina amaka ge waatuula ne yeebaka. Naye damage eyo ekoleddwa yonna nga ku bantu Allen Skin baabeera nabo baba yabadde nabo ekiro mu nkuuka, ate wano nga bamulumba tebabaddeewo, naye abamulumba ebyonoonye buli kimu oba boonoonye emmotoka ze bagambye nti n'ennyumba waasula bagikubyekubye. Kakati kino kitegeeza ki? Tulaba omwami Ddamulira ne President Museveni nga bakola empowering gangi zino mu Kampala, mulimu ez'abayimbi n'ezitali z'abayimbi, nti obumenyi bw'amateeka gavumenti ebupolomootinga mu bugenderevu etondewo gganga zitali zimu mu community, ekintu eky'obulabe ennyo okuteekawo insecurity mu bugenderevu ate nga eteekebwawo state. Kakati bannayuganda mulina okwetegereza ensonga eno, newankubadde kye bakola tekirina we kigenda kukoseza Nuupu oba Kyagulanyi oba enkyukakyuka, naye kitutte ebirowoozo by'abantu. Kati twebuuze ekibuuzo ekisinga okuba eky'amaanyi mu nsonga zino, poliisi mu kino eri ludda wa? Okuviira ddala mu nkuuka bagganga okulumba audience ne babakolako ebyobulabe, poliisi n'ebulwawo omuntu gwekwata. Era olutalo lwabaddewo wakati wa Palaso n'Allen Skin twawulidde nti baakubaganye era poliisi tena muntu gwe yakuttira, tenakuwa kirowoozo nakimo oba tenabakuwayo statement n'emu. Olwaleero obukeeredde nga bamaze okwonoona ebintu bya mulwana Allen Skin era poliisi tena bakuvayo na statement. Kitegeeza ki? Ti ebintu bino bigenderere. So bannayuganda bateekeddwa okuba nti bagezaako okwewala abantu bano. Ekintu kino kye bakola bakizimba naye bagezaako okutwala attention y'abantu n'okuwamba social media babeere nga Uganda erowooza kubo, era nga Umaro Kisekka bwakugambye nti waliwo ekibozi kya Hajji n'ebirala bakyabireeta bingi ne bakubagana mu bugenderevu. Waliwo omuzannyo gubeera ku TV okusimanya oba Uganda abantu bagulaba nnyo, naye nze nagulaba nnyo okuva mu myaka gy'ekyenda nga gunyumira nnyo omuzannyo gwa wrestling oba WrestleMania, ekigwo ekizungu kiri mu America. Naye bwe batandika omuzannyo ogwo bakuteerawo bateekamu obulango obukulabula titogezaako kuzannya bintu bino ku ssomero awaka oba awalala, bakugamba togezaako kubizannya. Ate baba bakumaliriza ne bakugamba nti entertainment, naye ate mu actions zaabwe bwe baba baguzannya babeera n'ebintu ebisi, obubazzi, emiggo egy'ebyuma, obutebe
beekubira ddala nnyo olabanga ddala bali ku kituufu nti bali mu kwekuba naye ng'ate bali ku muzannyo. Kakati watanala kukyetegereza nnyo oyinza n'okulowooza nti bibakola bya ddala kyokka ate omuzannyo guno gulina training ey'amaanyi kumpi esingana ya military era oba ogenderedde abantu abatraining emizannyo gino bayinza okwewandiisa abantu nga 30 oba 5 ne bamaliriza nga bafunyeyo abantu nga 8 oba 10 abayise okuba nti basobola okuzannya omuzannyo guno. So gutendekebwa naye bwe baba bakubagana n'okweyoleza ebisongovu okwerangira okwesoomooza olaba nga bituufu naye gye bigwera omuzannyo guno si mutuufu. Wano South Africa abantu abo abazannya wrestling bajjawokko ekirungi ne bajja wano mu Cape Town mu Grand Arena kasino e Cape Town nawalirizibwa ngendeyo okwetegereza ddala ensonga eno nga bwefaanana baba bakikola naye bagira ku nnyonyi emu ne batuusa naye babatuusa babawulamu tiimu 2 etiimu ne bagiteeka mu baasi eno tiimu endala ne bagiteeka mu baasi endala bwe baatuuka nga bamawulire babaaniriza ne bakubagana era ne bafuba nnyo okuba nti babataasa ekyo ne kiwaliriza abantu bangi okusobola okujja okuba nti bagenda kweyolekera ebisongo bye bibogera okusoomooza kwe badde bakola byonna byonna nga balaba era nga abantu bagenze bategedde nti empagira gundi empagira gundi. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo abavubuka bano bali ku kintu ekifaanana bw'ekyo naye kyasinga okwetaagamu okuba nti batwala attention ey'abantu mu ggwanga n'okuwa ama social media. Ekyokubiri gavumenti erina ekintu kye bazimbamu ate nga kya bulabe nnyo nti oba batandise okulumbagana bannaabo bwe batyo naye nga poliisi teyingidde mu nsonga eno okuva ddala nga ennaku z'omwezi 31 okutuuka olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 abantu bakakase nti abantu bano tuyina kubeewala. Nga maliriza abantu bano tebagenda kuba bawanguzi kuba ekintu kye bakola abakiteekateeka balala naye n'abakikola balala naye abakiteekateeka balina ekintu kye bakyagalamu ate nga kikulu nnyo. Ekisooka gavumenti erina enteekateeka ey'okuziyiza abantu abakuŋŋaanye era nno nsonga nkulu ddala okuziyiza abantu abakuŋŋaanye kuba gavumenti ekimanyi nti abantu bebakuŋŋaana kyangu nnyo okuvaawo ne bava mu kivuli kye baba bakoze ne bayiika ku luguudo. Ekyo gavumenti ekitya era bye binava mu bino nga batandise okubiwera oba nga babitaddeko obukwakkulizo obw'amaanyi ennyo. Kati abafiirwa mu kino bayimbi. Ekirala ojja kwesanga nga n'enkuuka ya Ssaabasajja Kabaka nga nayo batandise okugiteekako obukwakkulizo. Ekirala okutondawo entalo zino ziyinza okujja nga ziyitidde mu bayimbi ne zimaliriza nga zigenze mu byobufuzi nga bakiteekateeka otwala Allen Skin agenze ku kitebe kya Nuupu okunoonyayo entalo mu kyo nti kati singa bano abaalumbye Allen Skin nga waliwo gwe baakubye n'afa kale baalumbye abantu ba people power ne wabawo omuntu gwakuba n'afa kiba kitegeeza ki nti activities ez'ekibiina ekyo baba balina okuzikwatamu kuba poliisi kyenoonya gavumenti kyenoonya okubayimiriza okukola ebirimu gyabwe by'ebyobufuzi nti banoonyereza. Naye ekirala ab'enkuuka beegendereze naye ekirala abayimbi kino kitandikidde ku bano abaifudde bagganga naye gye bujja n'abayimbi ebyabwe eby'emirembe kijja bakwatirayo. Tulabye bagezezaako okubasika okubajja mu mbeera zaabwe ez'obuyimbi babayingiza ebyobufuzi. Sali Musaye twamulaba ng'abatwala baguddewo ekibiina bakiwadde ensimbi ezitaliiwo bazirwaniddemu. So okutulira ddala music industry gwewo naye nga bagikutudde mu byobufuzi. Kati tusaasira nnyo abantu abenyigidde mu bintu bino ne beerabira future zaabwe ebisala byabwe mu maaso eggwanga lyabwe ne badda ku gavumenti egenda okugwa oba gavumenti egudde. So Mukama bampeera omukisa naye nga nsaba bannayuganda ebintu bino ebyabayimbi tubiggyemu ensa mpozi n'okubazirira ddala. Tulaba nti waliwo abategese ebivulu bano Allen Skin bano ba Palaso baani kuba abantu bano bonna be bamu bakola emizannyo egifaanagana okulaba nti tubatirako ddala boycott abantu balekera okugenda mu bivulu byabwe. Ebyokuddawo okukola komenti muze ndi tiimu gundi tibigenda kutuyamba wabula abantu bakomeyo mabega balabe lwaki bakola kiki era bakinoonyaamu ki then mubazire bagwe n'ekintu kyabwe ng'abagenda basale musalabe bagudde. Mukama abanjagalire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.